Yes, webale kubanga okyatugoberera Red Zone TV nga bulijjo. Webale kubanga kwoli amaze okusubscribinga kyokola kya mutawana tanaba kubanga osubscribinga ate nja kusaba sijja ko kujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel eno kwata kadeka notification atobiringa to missing ansonga yonna nja kusaba ogene mu comment section otuteremu obubaka otubulire wa wosinzidde okubanga ogoberera ensonga zino mbeerenga ate nkutuusa kama ulire oberenga omu kwaba banasoka nga okumanya Red Zone TV bwenabanga etaddeyo tukuwa updates era njagala abamu naddala bakkiriza mu nkyukakyuka musoke muve ku bibozi bya gravity ate mujje tubenga tuteeka amawulire gano ku mmeeza. Omusajja akubiriza oba akulira oludda oluvuganya gavumenti oludda oluwabula government leader of opposition amanyidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi olwaleero akedde oba ayongedde nakola ebyo bennyini bannayuganda bebasinga okubanga byebaagala. Jukira oluvannyuma lw'okubanga bamuwa obwa leader of opposition omusajja ono ekye yasooka okukolera ddala ekyasinga okubanga kiteeka abasajja ku bunkenke ne bagamba omusajja ono yandikola yandisinga kuba baddewo kubanga jukira tuyina ebiwayi bibiri oba tuyina endowooza bbiri oba ideologies. Waliwo leader of opposition abaddewo abasinga obungi nga bagamba nti ono ye wa masuuti nnyo si wa bikolwa era ali kyetuyinza okuyita ali mu koweriri eya diplomacy. Ate ono gwe tutaddewo ali nnyo mu activism wa bikolwa si wa masuuti nnyo naye ate nga newankubadde byonna abisobola. Honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi akoze ekyafaayo ekirala amakya g'olunaku olwaleero atambuddeko mu nguudo z'ekibuga Kampala. Mujjukire wiiki singa bbiri eziyise Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze abalala ku ludda oluwabula gavumenti bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga bakuutira gavumenti okutereeza enguudo embi eziri mu ggwanga Uganda nga bagamba nti mulina okuba nga mutereeza enguudo zaffe ebinnya ne biba nga bizibibwa. Awatali ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aduumira bannayuganda nti mugende olaba ekinnya simbawo ekitooke. Kakati no ku Salaama Road lwe lumu ku makubo agakyasinze okubanga gafeesinga embeera y'ebinnya mu kibuga Kampala ku luguudo lwa Salaama Road. Era njagala okutegeeza nti omukulembeze oba akulira oludda oluvuganya mu Parliament amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi akedde ku makya n'agamba nti nze kankwate emmotoka zange mpiteko mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala mbeere nga ate neetegereza embeera eno nnyongere okugitwala mu Parliament wadde twasimba ebitooke naye tekyamala. Tulina okuba nga twongerezaako ensonga eno, tulina okuba nga tugipushingira ddala paka nga abantu baffe bafunye amakubo amalungi. Kakati njagala okutegeeza ngenda kulaga wano ka vidiyo abadde atambula mu mmotoka ze poliisi n'ezisalako. Jjukira Honorable Joel Ssenyonyi yasooka n'agaana olukunkumulirwa emmotoka olwali lwaweebwa leader of opposition era Honorable Mathias Mpuuga Nsamba abasinga obungi mwamulabanga we yatambuliranga ng'abeera n'oluseregende emmotoka ezimu ezimukulembera ez'abakuumi be ezaki n'ebimu ebiga ebikufaananako bwe bityo. Honorable Joel Ssenyonyi yazigaana yagamba nze emmotoka emu emmala mpozi mumpeeyo n'endala emu. Emmotoka ziri ennyingi n'azigaana. Kati akutte emmotoka z'entono ezo nga leader of opposition naga kampiteko mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo wabula abadde agezaako okuba nga atuuka mu Kampala wakati abasajja ne bamusalako ne bamugamba nedda ssebo tojja kgenda mwagala tulabisa kakati no lindako at least yona agenda olulala. Honorable Joel Ssenyonyi n'agamba emmotoka ziizo zammwe nti emmotoka zammwe ziizo n'akwata taxi Nalinnya takisi n'abanga ayolekera ate gy'abadde alina okuba nga agenda. Era njagala okutegeeza nti ebimu ku bifo byatuuseemu Honorable Joel Ssenyonyi atuuse mu bifo ebyenjawulo gwali ku Red Zone TV kyenjagala okuba nga nkutegeeza atambudde n'abamu ku bakungu abamu ku ba MPs ab'enjawulo agenze mu bifo ebyenjawulo mu kibuga Kampala. Ate nnono njagala okutegeeza nti ayiseeko mu bitundu by'e Makindye division ewali Salaama Road n'ayitako ne mu Kampala wakati n'abanga ayongera okuba nga alambula embeera n'ategeeza n'abagamba mmwe enguudo zino si nnungi temujja kutiisatiisa bantu ffe be tulina okukola tujja bikola temujja tulemesa ffe ng'abooludda oluvuganya. Ate naddala nze okuva we najjira ddala mu kisanja kino ngenda kuwa eddoboozi lino osooka owuliriza ebigambo bye then nzije nkwongereyo mmale okuba nga nkunnyonnyola ensonga eno wagye ggweredde ate tubeere nga tugenda mu maaso. Mpozi nga sinaba kugenda njagala nkutegeeze abamu ku baatambuddeko ndabyeko Honorable Lutamaguzi, ndabyeko Honorable Balimwezo, ndabyeko Honorable amanyiddwa nga Abubeka Kawalya, ndabyeko Francis Mwejuche n'abalala ab'enjawulo ababadde bagoberedde Honorable Joel Ssenyonyi ne baba nga ate bamuyisaako mu bitundu ebyenjawulo. Njagala nkuwa eddoboozi lino ate naawe oliwulire bulungi nnyo tubeere nga tutambula ffenna. The challenge is when people raise their voices about the situation, the government decides to lay emphasis on
calming down those who are making noise about the situation. Recently there was a protest, and instead of focusing on fixing the issue, they decided now on focusing on deploying at the homes of leaders, trying to quell the peaceful protests. Can we have our priorities right? The roads in Kampala, it is not in doubt, and that's why we say let's come with the media so that we see what exactly is happening. This road, Salaama Road, it's now a Maram road with a few stones here and there. It used to be a tarmac road, but the road has got eaten up completely. And that's the story for so many other roads in the city. Kampala generates about 60% to our country's GDP. Why do you milk a cow that you don't want to feed? It does not make sense at all. So that's why we say, because as leader of the opposition, my mandate together with my colleagues is to keep the government in check. Service delivery is very important. Roads are very important. Businesses here have crumbled because of the poor state of these roads. Yes, byebyo ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi. Omusajja atambulidde mu taxi n'agamba nja kutuuka. Kakati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambira nti guno omulembe gwo mulalamuko muyinza obutagutegeera bulungi olw'ensonga nti kati omusajja bamulemesezza n'abagamba nedda ssebo nja kulinnya taxi nja kutuuka. Era tebategedde butya bw'atambudde, tebategedde butya bw'atuuse mu kifo ekyo kye yadde atagetinza okuba ng'agendamu naye ng'ekisinga obukulu yatuuseeyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera Obatonaba kubanga subscribe nyongera okujjukiza nti kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel yaffe eno kwata kade akaka notification oberenga to missing nsonga yonna ate amawulire gonna gaberenga gakutuukako okuva gye tugajja yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo webale kubanga ochuzinga Red Zone TV ate noberanga otambula naffe mu mbeera yonna kati njagala okutegeeza nti tulina updates ezenjawulo zigenda okubanga tukutuusaako kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ano ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ate tuberenga tukuweereza Tanaba kubanga subscribing chikole genda mu comment section teka mu obubaka tubulire wawo sinzidde okubanga ogoberera ensonga ziberenga zikutuukirako tuberenga ate tukuweereza amawulire mu ngeri ey'omutawane nnyo kkiriza mu ngeri yemu kutegeeze nti oba oyagala tuwagirako nakutegeeza era nze nga nkugamba nti tukola entebe furniture ow'omulembe tukola entebe sofa sets ez'ebika byonna ebyenjawulo ate tukola ne furniture omulala yenna omuli sideboards tukola ebintu ebyenjawulo byonna byobanga wandi byetaaze furniture gwe weetaaga mu office yo mu ddiiro lyo oba mu dining byonna tubikola bulungi nnyo ku bbeeyi ensaamusaamu batuyita ba Haruna and Sons Interiors nakugamba tusangibwa Kawempe wane Kawempe bw'otuukawo ogenda ku kkubo erigenda ettula okumpi ne wali Avis Company Avis Company yo yabeeranga bw'otuukawo half a kilometer ojja kuba otutuukako tetuli wala nnyo era ennamba y'essimu nga bw'ogiraba ojja okubako eri 0753168685 ng'otutuuseko nga tukolera furniture w'omulembe ate ku bbeeyi ensaamusaamu kakati tujja kuba ate tukwatagana mu mbeera eyo lead of opposition nga kuwadde njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza wabula nga sinawo kubanga nvaawo nja kwongera okujjukiza n'okusaba nti sooka osubscribinge genda osubscribinge ku channel eno ate naawe obeerenga otambula naffe kwata ne kade akaka notification embeera ebeerenga ekutambulira mangu amawulire ge tuba tutaddeyo gonna ojja kubeera notified mu ngeri ey'omutawane nnyo kasita tuba nga tutaddeyo ate genda ne mu comment section teekako obubaka otubuulire osinziirawo kubanga otugoberera ate gwe ensonga zikusangawa tubeerenga tukuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza